Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno twakulaga abalangira okuva mu lulyo lwa Ssekabaka Kimera Bumera mu Busiro nga balajana oluvannyuma lw'olubiri lwabwe okuggalwa nga kati gigenda mu myaka 6 nga tebaluyingiramu. Nange kaakati kiki eky'okuzzaako nga Katikkiro abuze. Zizo okufa olubiri baazisibako ku lubiri myaka 6. Tujja wano ne tuula abalangira ne basula wabweru awo tuba tuzze twajja wano basula wabweru wali mu enkuba n'etukuba naye nga be balangira abava mu lubiri muno. Bano leero babukeereza nkokola ne bagumba ku ttale ku Lwazi Bumera okusobola okumanya ababalisa akakanja nga badde bakyali awo ne zireeta ssentebe w'ekyalo kino Omulangira Kawaga Edward ng'akulembeddemu Abachina nga bano badde babagalidde ebyuma ebipunta ettaka ekididde abadde vaawo mpitewo era Abachina balabye tebabisobole ne bateekako kakokola tondeka nnyuma nga balinnya eppikipiki ezibongeddeyo okwetegula ekibabu nga ye ssentebe asigadde bamusooya akajojijoji w'ebibuuzo. Jjajja Kirinya yabaleta ne basenga wano n'afa ne owengeye ne musajja mukulu atuludde emyaka n'emubiri musanyewo Kimera muddewa olikinjukiza era sigenda kuteekako mukono nga baguze lusozi luno. Bw'abuuziddwa gy'abadde alaze Abachina ategeeza nti abadde abaleese bakuba akatimba okwetooloola olubiri luno ng'agamba nti kino akikola kutaasa ttaka ly'abalangira. Meyini kuno tusiba akatimba tulabe yaguze agenda kuyitawa gwe tulaba nti tuba tufaanagana si katimba kutayiza wano. Abalangira kibabuuseeko bwe bambuse waggulu ku lusozi omulangira abaalidde engoma gyakolebwako emikolo egimufuula Ssaabataka nga boozezza ne ku munye bwe basanze ng'engoma ya Ssekabaka Kimera yonna baagyasa n'ebipapajjo ne bitwalibwa. Engoma eno si naye ffe abamu tusanga bikoleddwa ng'era bikolebwa abo abayitibwa abasigire. Ebifo biggwawo byonna kubanga n'engoma yennyini baagyasa entebe kwe yali atuula eri naye wewalukenge naye oyumagala yagijjawo n'agitwala. Ekisinze okubajja enviri ku mutwe kwe kusanga ng'olusozi lwonna okuli enzizi z'Obwakabaka nga byonna biriko obulambe ekiraga nti olusozi luno lwakwasibwa lwonna lusaanewo nga bwe beeyongeddeyo basanze lwatandika dde okwasibwako ekitundu. Bafukamidde wansi ne balaajanira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okubayamba kuba ensonga eno yandiba nga be bayinze. Batandika bo okweronda atuulira mukamagala yeetwalanga Katikkiro nti yavunaanyizibwa ku lubiri luno. Nkuyita yonna gy'oli Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi jangu otaasa Obuganda nga Ssekabaka Mutesa we yataasa ensi eno ku bayaaye bano bayaaye abagala okusanya bibuyabuya basajja bakulu abalina abaana n'ogamba nti twagala ssente tusanyeewo Kimera olusozi lwa Kimera noddeewo ne weebaka n'olya n'onywa Ssaabasajja Kabaka byonna bye baagala okukola bikyamu. Nkuyita yonna gy'oli mukama wange. Lokera kampuni eziriko ezagula olusozi olwo bo bakutte nga bakwata bifo ebyaffe abatuuze abaliko kubanga babasasudde obusente babakuumireko kampuni yeri egenda okujja alina bbali gye bayita kubala bamwe nga baki abatuuze. Tugezezzaako okunoonya ku mwogezi w'ekitongole ky'Obwakabaka eky'eby'ettaka ekya Buganda Land Board nga Dennis Bugaya okuyita ku lukomo lw'essimu nga bino byalambise ku nsonga eno. Nyinza okukomentinga ku document yonna mu nsi mwe tubeera tusooka kwetegereza authenticity. Tutuukiridde Ssaabalangira Kikule Godfrey Ngobe ng'ono yennyamidde olw'ebyo ebigenda mu maaso wabula n'ategeeza nti yamaze dde okuwandiika ebbaluwa ng'asaba byonna ebikolebwa mu kifo kino biyimirizibwe. Naye okutuusa nange natuuka ne ndaba nti amayinja agamu bagataddeko n'obulambe. Nayagala okumanyisibwa n'okulambika ebintu ebisangibwa ku lusozi olwo kuliko ebintu bingi. Agamba nti wakusinkana ssenkulu w'ekitongole kya Buganda Land Board n'abavunaanyizibwa ku kifo kino bakubaganye ebirowoozo ku ngeri y'okutaasaamu olubiri luno. Namaze okuwandiikira ssenkulu wa Buganda Land Board tufunemu olukiiko lwawamu nga tulina abavunaanyizibwa. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.